teri mulokole ku nsi toyinza kulokoka ng'okyali ku nsi. Babuuza Yesu nti ani ayinza okulokoka? Yesu n'abatunuulira n'abagamba nti mu bantu ekyo tekiyinzika. Okuleka nga mugamba muli nte oba muli mbuzi, naye mu bantu okulokoka tekigira ki? Ekitayinzika mu bantu kyaki? Kyakulokoka. Nakyo inshallah kutayita weebiri kusoma mu Bayibuli akyagala ajja kifuna sente ntono nnyo sinyiruko. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mwenna abagoberera Voice of the Gospel abaagala John the Preacher, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ntunuulidde muzeeyi waffe bambi ng'atawaana n'ebiwandiiko emyaka gimugenzeeko, yeerabidde nti mu Yobu essula y'e14 Bayibuli egamba nti buli muntu azaalibwa omukazi wa nnaku si nnyingi yateekerwawo ensalo z'atayinza kusukkako. Muzeeyi emyaka gitambudde, by'olimu wabitandika mu gya 8 ng'oli ne ba Joseph Sserwadda, ebiwandibadde obirekedde bazzukulu, wandibadde oteekateeka nfaayo. Naye bw'oba ng'okyali mu kutunda obutabo obutini obulinga okutu kw'embizzi nga mwogamba Muhammadi mu Bayibuli, kyokka Bayibuli gye mutakkiriza, okulokoka ku nsi tekuliiko, ku nsi tekuli mulokole, kubanga kyawandiikibwa. Yesu n'abagamba nti mu bantu tekiyinzika, neesibwa ekiti eri Katonda. Ekisooka, ani yakugamba gwe muzeeyi nti ffe abalokole ffe twerokola? Mu bantu tekisoboka muntu kwerokola, ekyo kituufu 100 ku 100. Ffe okulokoka Bayibuli yegamba mu Befeso essula ey'okubiri/8 mwalokoka lwa kisa. Bw'agamba mwalokoka lwa kisa yali ayogera n'abalokole olw'edde. Mwalokoka lwa kisa so tekyava gye muli, kyekirabo kya Katonda. Okulokoka kisa kya Katonda era kirabo Katonda kyawa baki? Abantu. Bayibuli n'egamba mu Baluumi essula ya 10 olunyiriri lwa 10 ti omuntu akkiriza na mutima gwe n'aweebwa obutuukirivu era n'ayatula n'akamwa ke okulokoka. Ekitegeeza nti okulokoka omuntu alokoka mulamu, talinda kumala kufuka mayiti alyoke alokoke. Bayibuli n'eyogera mu bikolwa by'abatume essula ey'okubiri olunyiriri lwa 47 nga batenderezanga Katonda, nga basiimibwanga abantu bonna, Mukama n'abongerangako bulijjo abaalokokanga. Ekitegeeza ku nsi nga kuliko abalokole. Bikolwa by'abatume essula ya 2 olunyiriri lwa 38 Bayibuli egamba nti bwe baawulira ebyo emitima gyabwe ne gibaluma, ne babuuza Peetero n'abatume abalala nti abasajja b'oluganda tukole tutya? Peetero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo, nammwe munaggibwako ebibi byammwe era munaaweebwa ekirabo gwe Mwoyo Mutukuvu, kubanga okusuubiza kwammwe era kw'abaana bammwe. N'ababuulira mu bigambo ebirala bingi. Olwo lwe lunyiriri lwa 40 n'abagamba nti mulokolebwe mu mirembe gino egyakyama. Obulokozi bwa ku nsi bw'alowooza nti ojja kulokoka ng'omaze kufa, muzeeyi nkuwa amagezi obudde nga bukyali, ng'okyasigazzayo wiiki oba emyezi, Katonda akuyamba otegeere amazima. Ekyo nkimaze. Ekyokubiri, abalokole be weepankirako oba b'ogamba nti ku nsi tekuli balokole oba Bakristaayo. Ffe Abakristaayo enjawulo gye tulina nammwe y'eno, ti ffe ebintu byonna bye tukola tubijja mu biwandiiko. Leero ngenda kuleeta ebintu bibiri nga sayidi y'Obukristaayo mulina kye mukola, naffe sayidi y'Obukristaayo tulina kye tukola. Omala ompa ebiwandiiko ebyammwe, nze ngenda kukuwa ebyaffe. Ekisooka, ffe Abakristaayo tubatiza abantu. Lwaki? Mukama waffe Yesu yabatizibwa. Bw'osoma Matayo essula ey'okusatu okuva ku lunyiriri 13 okukka wansi lulaga nti Yesu n'ava e Ggaliraaya n'ajja ku Yoludaani eri Yokaana amubatize. Yali ayagala kugaana n'amugamba nti nedda, kitugwanira okutuukiriza obutuukirivu bwonna. Tubatiza ffe abalokole. Yesu yakola ki? Yabatizibwa. Teyakoma awo, teyakoma ku kubatizibwa kwokka. Bw'onoosoma Yokaana essula ey'okuna, Yesu ng'ali n'abayigirizwa be, Bayibuli egamba nti n'abeera ku mugga n'abatiza. Ne Yesu yakola ki? Yabatiza. Teyakoma ku kubatiza kwokka, n'amala n'atuma abayigirizwa n'abagamba nti mugende mufuule abayigirizwa, abantu bonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ebyo bisanga wa? Matayo essula ya 28 olunyiriri lwa 18 n'okukka wansi. Abatume bwe baawulira Yesu baatuukiriza ekiragiro ekyo, era bw'onoosoma ebikolwa by'abatume essula ey'omunaana okuva ku lunyiriri lwa 44 okukka wansi, omubuulizi w'enjiri gwe bayita Filipo, omu ku bayigirizwa ba Mukama waffe Yesu, yabatiza omusajja gwe bayita
omulaawe eyali ava ekandake omukungu wa kabaka omukazi eyali azze Yerusalemu okusinza gwe yabuulira enjiri bayibega nti baatuuka wali amazzi n'amubuuza nti laba amazzi amangi kiki ekindobera okubatizibwa n'amuyingiza mu mazzi n'amubatiza. Kati ekibuuzo we kijjira, mwe abasiraamu abaagala tusiramuke mukomola abantu, buli muntu asiramuka mumukomola. Ekibuuzo, Nabbi Muhammad ani yamukomola? Nabbi Muhammad yakomola ani? Qur'ani yonna mu bannabbi 25 be mwina aba Qur'ani okuva ku Adamu okutuuka ku Muhammad. Mu Qur'ani nabbi ki gwe baakomola? Mumpeeyo nabbi omu nga baamukomola. Baswahaba ba Muhammad mumpeeyo swahaba omu mu Qur'ani mumusome erinnya nga baamukomola. Kale mumpeeyo aya emu mu Qur'ani eragira okukomola. Bwe kibanga okukomola kukulu era nga mugamba nti kwe kwadda mu kifo ky'okubatiza, abange lwaki tekwayogerwako mu Qur'ani njagala aya nga Allah alagira okukomola? N'olwekyo bwe muba temubiina ebyo temubuukira bya Bayibuli, kubanga ffe Bayibuli yaffe etegeerekeka bulungi, tugimanyi, tetwetaaga kugitusomesa. Ffe Abakristaayo tusoma Bayibuli tugitandikira mu Sunday school ne tugisoma ne tugyetegereza. Eno Bayibuli tugisoma buli lunaku, tugisomera tugimanyi. N'olwekyo muganda wange mwannyinaze gwampuliriza, okulokoka ku nsi kwe kuli era Kristo Yesu ye mulokozi waffe nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo kya Matayo essuula esooka 21 era nga ne Mukama waffe Yesu bwe yabuulira enjiri mu kitabo kya Yokaana essuula 5:34 n'agamba nti okutegeeza kw'omuntu si kukkiriza naye nze njogera bino mmwe mulokoke. Okulokoka we kuli era Kristo Yesu yatulokola. Emirembe gya Katonda gibeere nammwe.